singa si buvunanyizibwa bungi abamutwale badesi tukyasomesa bashekhe Jibril bwe basomesa, Sheikh Abdurrahman Mukisa bwasomesa, Kaza Aluwa bwasomesa, kubanga bonna ndi mukakafu nti balina kaakakwate akayirimu. Kati bwe basomesa nze mba mmanyi mba mmaze okusomesa, kati mwetegekere nze kubajjukiza bali bagenda basomesa nze mbajjukize. Ngenda kusooka kubuuza kibuuzo ku bantu abali wano, ani yali awadde ku zaka? Awanika omukono. Totya kuwanika mukono gwo, sibuuza kyakweraga, nina ensonga lwaki nkibuuza. Kati ekyo nkimaze. Kwekyo ekibuuzo kwe nyongera ekirala, era nakati ani yali awadde ku zaka nga kati akyagiwa nga taddanga mabega? Ng'okyagiwa nga toddanga mabega kasookedde ogiwa? Mikono mugiraba bwe gikendedde. Kakati awo era waliwo ekibuuzo ekirala, gwayagiwa n'obeera nga tokyagiwa kyava ku ki? Njagala nnyo omusomo gufundiza mu budde butono nnyo. Ayagiwa n'obeera nga tokyagiwa kyava ku ki? Awo ekibuuzo ogenda kukitegeera oba ojja kukiraba. Kati ekibuuzo ekyokubiri, abatagiwa bawa nsonga ki? Kuba muteekeddwa okuba nga muli, toyinza kuŋŋamba nti masigiri eno yonna gye tulimu abantu abawanisa abawera abana oba abataano be bateekeddwa okuba nga bawa zaka bokka. Kati abatagiwa balina ensonga zino wammanga. Balina ensonga nti tebagimanyi. Eyo ensonga nafu, kubanga zaka yemu ku nsonga zetusoma okuva mu primary. Arkanul Islami khamsa. Naye ku Arkanul Islami khamsa osanga omuntu alwana njagala genda Makka, era omusanga ali ku bitebe ebyenjawulo abuuza engeri gy'anaagendamu e Makka, era omusanga agenda mu bifo ebyenjawulo hijja bwe zijja nange bampe, era omusanga agenze oba mu State House nsabayo hijja, obanga agenze ku bitebe lwaki tosabayo ku zaka? Kinange nsabayo kuwa zaka. Lwaki tolwanirako kukuwa zaka? Awo no waliwo ensonga mugyetegereze nti abantu baagala nnyo okufuna naye tebaagala kufulumya. So nga ate buli oba onoofulumya byonna mu mbeera za ssente zonna, kobe mulimi kobe musuubuzi koba oyina kumala zifulumya ne zizaala zinne waazo. N'omusuubuzi bw'agandi sijja kugula maali sente zange zijja kugenda n'azireka wano tezeeyongerako. Tegerera bulungi. Abookubiri bawa ensonga yaabwe nga bagamba sente zaffe tujja kuziwa bazirye. Okwo kuliko ebibuuzo nga bibiri. Bw'obanga toyagala kuziwa gwe bw'ozisigaza ozikola ki? Tayagala kuziwa bazikole ki? Gwe ozikola ki? Gwe ozikola ki? Ani yakulagira ozirye? Twagala mu layini omwo mpola mpola. Layini ogwo ozirya ani oganye okuziwa be baalagira oziwe bazirye. Ate oziremedde gwe ozirya nga twalina yakulagira kuzirya. Awo nno bwe buzibu bwe tulina obunene nnyo, kubanga Allah bwe yali atugamba zaka yagirambika bulungi nga ddala akiraga nti ejja kutuyamba ng'egenda kukola ebintu bibiri: okutukuza emmaali yo, naawe wennyini okutukuza omutima gwo n'okutereera, ate n'okujongeza emmaali yeeyongere. Kati bw'ozirya teyeeyongera, ky'oba olaba togenda kubeera mu bawa zaka ebbanga lyonna ly'onogaana okuwa zaka. Ojja kukola mu bawa zaka naye tojja kulekayo kuwankawanka. Ntegerekese kye ŋŋamba? Kati ojja kumbuuza tukole tutya? Genda eri be kikwatako gye bali bagikubalire. Lema kwebala bwebazimu nze sinnatuuka. Olaba ne babeera abo baana abawala ajja n'agamba mbu andi singo naye sisaakinga. Waayogerera ekigambo nti sisaakinga aba asaakinga. Ani akimubuuzizza? Okitegedde bulungi?
era okusaki kati naawe wazzaka buli lwotandika okugamba ebigambo ebyo bwera bumanya nti naawe osakinga sente ezo. Bw'osakinga sente ezo nga tozifulumyamu musolo gwazo tosobola kukulaakulana. Ebyo nno bye muyimirirako ne mukanya n'abakulembeze ababatwala tuwa omusolo tebakola ki? Tebakola makubo gwa Allah gwowa akolere ki? So nga yalangirira ti khudhu min amwalihim sadaqa. Zakora okuba yajjanga ya mbeera y'abantu balemeramu omululu yakozesa ekigambo ekiga nti bajjeeko naki n'amaanyi. Era kikyatutawaanya bulamuzi bwa busiraamu kuba nti tetubulina obumala. Twali badde tujjanga mu bizinesi zammwe ne tuziraba. Bye twali zirabye abawali mbaalize nga mu bizinesi zammwe ne baziraba ne babona nti gw'otuuse okuwa zaka n'ogaana ne bagikuggyako. So zaka njagala mukitegeere ekyandeeseza empagi eri eyasoose ya Ramanzani ya hijja nabadde nkutegeeza nti zaka mpagi ya busiraamu nga bw'ogenda okayanira hijja kaya nako gameze nga siwadde ku zaka. Nze nina omukisa mubi kuba nkola mu kitongole kya zaka. Bangi mumwe tebanjagala si lwakuba nti nabanyiiza bajja okunonayo zaka nga teriiyo. Naye kati abagiwa mu mulabe abajagala mumpanikire ku mikono nga mwagala gifuna mutereeza ebyammwe. Mwenike emikono temutya. Mwenike abagala okufuna zaka mutereeza ebyammwe. Bonna mwenna mutuleeyo mwalabye abawanise kubagireeta. Kakati bw'ogigaba boddira ey'abali abaana abawanise n'ogigabiza bana aba 20 abawanise nga n'abamu basirikiddeyo nga tebaagala kwogera. Eba eri ludda wa? Nkibiiramu nentulaawo neninda abagireeta nenfuna omu neninda abaginona 12. Ate kyewunyisa agireese aleeta ntono nnyo kuwona aze okuginona omu ng'ayagala kweyo gye baleese ng'ebazibwamu emirundi 3. Aginona ebazibwamu emirundi emeka? Kwoyo gyaleese. Ate yanona buli lunaku abagyetaaga abajja ate si buli lunaku nti abaginona bagitu. Kyobwe kiri Allah yatonda nti abalina ensimbi baira batono. Naye njagala obbakakasa singa abawi zaka bonna mu nsi bawa zaka oba mu Uganda abawa zaka ekitundutundu ky'ebizibu kikendeera. Naye omugaso gwayo gwagiwa guli ofuna emigaso egyo giri ebiri gyokka. Egisigadde sijja gigenda munyo. Weegiri emirala naye emikusa emikulu ennyo kuba njagala gy'ojja okutegeera amangu. Emaali yo Allah agikuuma n'agissaako olukomera n'etafuna bizibu. Kyova olaba ggwe yenna yawaako ku zaka n'oddayo gaana okugiwa naye nga tolina nsonga gy'owa wabula nga oli awo bugayadde bugayazi, ddayo otunule mu maali olabe ebizibu ebitaggwa mu maali yo. Ekizibu ekyokubiri era kyenjagala okutegeeza nti ate naawe kasita omala ogimanya nti gy'eri n'otuuka mu bagiwa n'otagiwa nawe tova mu bizibu. Omugaso ogwokubiri gw'ofuna etukuza omutima gwo ne gugenda kuseka Jibuli kyabadde asomesa ekyokugaba. Zaka eno yeewuunyisa guseka Abdulrahman kankubuulire. Era Allah yamanyi bwagenda okukola abantu be ne bwagenda obbalamula. Osanga omugagga nga musiraamu ng'ayambala nga ne adhikaari azisoma. Simanyi oba abagiwa balala naye n'osanga omukyala nga yambadde empale ne sleeveless ng'aleese zaka. Wallahi kino kyenjogera nkirabako. Ayambadde empale n'omubuuzo waayo gwe zaka nti bulijjo njewulira nga mugisomesa. N'osanga omulala n'agamba essente zaffe mugenda kuzirya. Kambabuulire kino olwaleero mukitegeere. Tugenda kusoma mu bintu tujja biyitamu naye njagala tumala okutuuka. Allah abantu be yawa ssente za zaka tekuli ateekeddwa zitereka. Tekuli. Innama sadaqatu lilfuqara'i. Omwabo bamuwe ssente ezo azitereke. Era gwe oyagala azitereke. Gwe bw'obeera gw'ozitereka. Kati argument yo bagenda zirya ntuufu naye abali baazo be batuufu yooyo. Wal masakini n'abafuna mpola. Obategedde abafuna mpola? Betwogera omufuna mpola manyi mwe temwagala bayita abamasikini mwagala bayita baavu. Era bakuyita masikini ekikonde kivaayo ne mutunka naye misikini oyo omuntu Allah gwe yawa naye nga byamuwadde tebimala byetaago byo oba tebimala byetaago bya buli ebyetaago byo tebisobola kuggwaayo
ne wale bita al hajat ad-daruriyya ebyetaaga ebyobuwaze ng'ogula emmere ng'ogula amasanyalaze ng'ogula amazzi ng'okujjanjaba abaana naye bw'ojja mu byetaaga ebyokwejala bye simu nnineemu njagala 2 gwe yokubi tetukuwa kuba tosaanidde mbadde njagala TV mu kisenge ky'abaana n'ekisenge ky'abagenyi gw'oli mulala wavudde mulala byetaago nabyo naye ebyo si daruriya ntegerekese nolwekyo mubango naawe oleeta ne woba tozze wange ng'ogenze w'abalala bonna abakola ku zaka oyo gwe twogerako bw'afuna ekyemisana ekyeggulo kya lutalo bw'aweerera omwana emisikini gwe twogerako bw'aweerera omwana ku ssomero asasulako kitundu endala ne zibula taamu eggwako ng'ali mu kizibu kati ojja genda okutulya nga pasente gyesinga obunene mu nsi yonna nga ne mu Uganda ogitwaliddemu y'abamisikini ntya okugamba nti muli naye nga kyemuli tegerekese bulungi ka bizinesi koolina tekatambula kalitambudde ng'okogeddemu ensimbi n'ensimbi teziri oli misikini kati Allah oyo gw'olaba ng'ogamba nti tuwooyo sente azitereke wal'amilina alayha n'abagikolamu abo abagikolamu balina omusaala gwabwe naye singa ogenda mu maaso ate kubaddako era nabo bonna tekuli ateekeddwa okutereka sente ezo ali mu lugendo y'anaazitereka ng'ate azinonya agende mu lugendo wafi riqaabi alimu gwe babanja oba omuddu gwe bagenda okuta onegharimina be banaazitereka azigenda kusasula bbanja kati okola argument entuufu mu bukyamu ogamba bagenda zirya kituufu baba balino zirya era bwe tuzibawa bazirye kakati gwe ate n'oziremera ate n'ozirya nga gwe tolya kulagira kuzirya be baziragira ozirya n'obalekayo ekintu ekyo mbagambye abali wano mwenna mugende mwetereeze nga tonnaba kunoonya kirala kyonna zaka ne swala tebalina njawulo nabbi sallallahu alaihi wasallam nga afudde ani yadda mbigeri bya nabbi nga afudde Abubakari siwe kiri nabbi abantu abo yabatubulirako bulungi nnyo iqtadu billadhaini min ba'di abo mbagoberere nnyo abo oluvannyuma lwange mbafuule ekyokulabirako naye Abubakari mu ntalo ze yasookerako abantu nabbi bwe yafa baafuna endowooza gye mulina balimu bali wano baafuna endowooza gye mulina zaka tugiwa abawalimu zaka y'abawalimu kati abantu bagamba zaka ya nabbi naye weewuunye nga nabbi mu mateeka ga zaka yali tali ya zaka nga n'abaana be tebagirya n'ab'enjuye tebakola ki era nga kyabagaanibwa na buli kati abavumulayo omwo tebagirya naye olw'okuba nti embeera yeeyo abantu baategeramu ndi zaka yaani nga bw'okiraba olwaleero zakaatul fitiri bagiyita ya muwalimu zaka ene ya bulijjo mugiyita ya muwalimu wano abange zaka si y'abawalimu n'omuwalimu omugagga ateekeddwa okuwa zaka naye Abubakari olutalo lyasookerako ng'abantu batandisoga nti nedda tetujja kuwa zaka naaga nti wallahi ngenda kukubagana nammwe muwe zaka ne wagwawo olutalo wakati wa Abubakari ne Umaru Umaru agamba nti ya Abubakari obadde ki abantu bagamba nti la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah bakkiriza Allah n'omubaka we ate olwanyisa baaki ku zaka Umaru yali tamanyi bukambwe bwa Abubakari na bugumu bwa Abubakari nga bwe yalaba ku olwo kubanga Abubakari yakosa ekigambo ekigamba ti wallahi ngenda kulwanyisa yawudde wakati w'esswala ne zaka ng'ateekeddwa okuwa zaka naye ng'ayawudde wakati w'esswala ne zaka ngenda mulwanyisa namugamba ate Umaru leka tonzanyirako okumanya ngenda mulwanyisa oli ne bwabadde nga abadde ajjeewa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'aleeta embuzi nga ye ya zaka ng'erimu omuguwa n'ageza n'agireeta ewange nga temuli muguwa wallahi ngenda mulwanyisa n'omuguwa dde yaguleete Umaru agandi bwe nalaba Abubakari ensonga agiremeddeko bw'atyo naye omusajja ontalemera ku bintu bya muzannyo kati mmwe kyembaga nti olwaliro singa muffe mulimu abantu be tumanyi obulungi nga n'obuyinza tubulina twalizenga ku dduuka lyo ne tukubala era ensi ezimu zo kati ezikikola zikikolera misolo gy'oweera omusolo ku revenue wabeerawo n'owazako wano ku bbali
olumala okubala ogwa revenue ne gugwako agane zaka tujibala wano ng'era Sudan bwe kibadde kikolebwa, Malaysia bwe kikolebwa. Olwaki nti zaka tewali nsi nyangu egiwaka ebe Saudi Arabia bwe bayo nabo batono, si kintu kya muzannyo. Naye olw'okuba tetukisobola kikola bwe tutyo, tubasomesa mu kiyagale, tubasomesa mu kitegeere, tubasomesa mu kimanye nti ekimu ku bijja okubataasa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Zaka mpaji mu mpaji z'Obusiraamu etaano, Nabbi yatugamba nti buniya al-Islaamu ala khamsin, Obusiraamu bwazimbibwa ku mpaji ttaano. Empaji ezo zonna Obusiraamu kwe bwazimbirwa waliwo eza ffenna, waliwo n'ez'abamu. Empaji ya shahada yaffe ffenna, empaji y'eswala yaffe ffenna ne bw'obeera mulwadde, empaji ya zaka ya muntu afunyeewo. Naye saagala mukitwale bwe mutyo. Waliwo omulyango ogwa sadaka ogutaliiko kkomo, n'ow'olukumi agaba, n'ow'ekikumi agaze. Nakafunako abantu nga bano. Omusajja wallahi yajja mu ofisi yange nange aseeka nzize kumbalira zaka, ne tubala ne muganda tonnaba kutuuka muganda wange, sente zo zibulako. Nagamba seeka nze naava mu nsi kasiwadde zaka. Ne muganda sinaayo kamooli okuggyako akaswadaka, naye akazaka sinza kuggyako sente zo ziganye. Naga seeka kati swadaka zo bambalira mmeka. Ne mugamba gw'osalawo. Naye mmwe naye ffe n'otafunayo nangeri gy'onakuwalamu nga towadde ku sadaka. Omulango gwa sadaka mafutuh, mugazi, mugule. Nina omulala gwenzijako gwenja okutuukako mu maaso. Omulyango gwa sadaka mugule. So n'olwekyo Obusiraamu bwazimbibwa ku mpaji ttaano mu hadithi eri mu Bukhari ne Muslim. Naye empaji ez'ettaano Obusiraamu ze bwazimbirwako, shahada tugyogedde, n'eswala, zaka. Zaka y'abo abalina obusobozi bagiyita niswabu. Niswabu kiba kigero. Olwaleero ebintu ebipimirwako zaka mu by'obusuubuzi biri ebi: golodi ne silver. Golodi ezaabu, golodi ne silver. Naye silver munafu, ekyo mukimanye. Ku mirembe giri yali w'amaanyi, lwakuba nti olwalira ebitongole byonna olw'okusanga nti ensi zirimu obwavu, ebitongole bya zaka byensinze okulabako nga 2-3 ebiringa ebineneku bibalira ku silver wano ewaffe. Bibalira ku silver, si ku golodi. Tegerekesa bulungi. Golodi wano ewaffe olwaleero, silver wano ewaffe olwaleero tuba tumubaliddeko. Oba olina miliyoni, bizinesi yo kaseera nga etambulira mu miliyoni 3, miliyoni 2.7, 3.7, awo 3 wezityamu 3 kitukube akyukakyuka mu katale avaako. Kati akabuuzo kajja, teweeryaza amaanya. Ani ali wano nga talina bizinesi eweza miliyoni 3? Kale alina bizinesi eweza miliyoni 3, teekwa omukono waggulu. Aliwo ogwo, la hawla wala quwwata. Abalala tubasabire ddala tugere mu dduwa. Ndabyeko ono mpozi ndabye n'omulala abadde awanika, abalala bonna bakonye. Naye nga hakkan saakale ndi omutawanika nyere mulekera awo. Naye kyenjagala mumanye nti bw'oba olina bizinesi eri mu miliyoni 3 osobola okuwa zaka. Naye bwe nkubulya sente z'owa ojjako amaziga. Miliyoni 3 kankwe formula nyangu nnyo, divide by 40 ba 2.5% bibatawaanya. Bitemubisobola. Miliyoni 3 gabiza mwana. Ani ayine calculator ayangu yemangu atubuli ojja kulaba sente omuto zaawa omwaka mulamba. Meka? Miliyoni 3 gabiza mwana. Njagala mbatambuliza otambuli bwe ojja okutegereza ko bulungi. Emitwalo 7.5 omwaka mulamba. Ddala emitwalo 7.5 singa bakuŋŋaanya egya Kamada n'egya Isima n'egya Budala n'egya Kamadi nani ne tugiteekayo, tetusobola kuyamba munnaffe n'agenda asoma, tetusobola kuyamba munnaffe n'agenda jjanjabwa, tetusobola kuyamba munnaffe naye tetuziraba. Omusajja avuga boda nga yiye n'akugamba ndi mwavu, naye nga boda yennyini ejyamu zaka ya miliyoni 5 ku mukaaga. Omusajja avuga emmotoka n'agamba ndi mwavu. Omukazi alina saaluuni agamba ndi mwavu, baye mukolera saaluuni abukadde 12 agamba ndi mwavu. So nga ebyo nebitegeeza nti byonna kapito. Ebyo ebyuma byonna kapito, sente zaali ssene ne bifuuka ebyuma. Era zisobola okufuuka sente ne ziddeyo mu sente ne ziba mu byuma.
oba kyentegeeza kitegeerekeka naye otandika okwetunulira mu bizinensi yo kamuberimu abakwatamu abatukwatakwata ne bino ebintu kwanza sinyo omuntu wampewo sitera nnyo okukwatibwa era sitera nnyo bikkiriza naye kati kino nkisanze busanzi wano naye kamberemu abatukwata obalabala mu bizinensi y'ebyuma byo ng'oli mu bukadde 18 okyaweereza bannange muyambe midiya gundi wallahi nga Allah asobola ogiyamba midiya eyo ng'ewadde zaka naye nga bugenda okubala obukadde 10 musajja yajja ewange lumu nga aleese zaka nangaseeka nina miliyoni 10 mbalaamu zaka ne mugamba 10 nti ojja kuba obukadde 2.5 nangamba kiki nangaseeka 2.5 oba obaze bubi mbadde nga ndi obukadde nga 2 nemugamba nedda ssebo obukadde 2.5 nagamba wallahi tugaanira bwereere kuba obukadde 2.5 sobola obukozesereza mu wiiki yemu okitegedde kakati ng'ekitutawaanya kyokka Allah okutuwa omukisa ogobere ng'akuwa gundi eyeegaba njagala otegeere nti emigaso egisoose egize gy'oli gwe maaliyo Allah gyagikuuma emaaliyo Allah gyagiteekamu emikisa emaaliyo Allah gyagisaasira emaaliyo Allah ejja kubeerawo nnungi n'omutima gwo gutukule kati ate ekiddako kidde eri community mutegede bulungi community ogenda tutaasa bino wammanga ekisooka teriyo muntu alina busungu ku mugagga nga mwavu omwavu alina obusungu ku mugagga tobulabangako bungi bwabwo kyova olaba buli omugagga lwofuna ekizibu abaavu balwawo okujja gy'oli kubanga togaba tebasuubira zaka nti banaakusabira tebasuubira ki era ekifaananyi ekyo ntera nnyo kikuba gomanyi bulungi ewaffe waliyo omusajja bamuyitanga Ahmad Misango nga musiraamu naye nga Ahmad Misango tatwala mu mmotoka ye nga tugenda okusoma tatutwalako naye emmotoka ye bwe yayitangawo nga tugisomera edduwa egwe olaba efitina eyo ddala emmotoka eyo yali yaffe twalina endagano naye nti anaatutwala eryo lyettima ly'omwavu lyalina ku mugagga ntegerekese ng'ate tulinako omusajja atali musiraamu nga yatutwala bamuyitanga Besweri yatuukanga ne ku kiseera we yagambiranga nga tugenda ffe twasomeranga wala ng'ajjamu abaana be batambuze ebigere ffe tugenda eyo emmotoka ne bwe yatubiranga waakiri ku olwo tetwasomanga nga tulina ogisindika eveewo emmotoka yaffe eyamisango bwe yatubiranga amala tuwaaki ate kuba twamusindikako negenda n'atatuwa ssente zaffe tetwaddamu mala kola ki naye njagaddemu kimu otegeremu ettima omwavu lyalina ku mugagga kati gwe buli lwagana okuwa zaka oba okuŋŋaanya abalina ettima ku ggwe bangi kutolabanga nabbi bwe yali ajogerako yagirambika bulungi ndaga nti tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim tujjajja mu bagagga bammwe tugize embaavu bammwe kati abaavu bammwe buli lwe balabanga tetubawadde ffe tubagamba abagagga bammwe tebaatuwadde be tumala obagamba ekyo nga babanyiigira mu mirembe gya luutingi nali bugerera eyo nga Amini bamugjeeko naye nalaba ku baavu abaluutinga yinginiza emmotoka nga yingini emmotoka gyaleese wallahi billah talina yadde akagaali naye yagirutinze Kampala agireese era yingini ezo nkakasa nakati gye ziri mu byalo ebimu wemmanyi naye zikyalinamu kuba tezikolangako wabula zaafuuka mmeeza kwe bateekera taata emmere mu lujja waatuula ku muti awali omugundi omutiigo muyembe mwatuula oba omujambula baateekawo yingini tekyavaawo naye fitina ettima lyakola ku mugagga okumubbira yingini ye n'agitwala nga tagenda giteekana mu mmotoka gw'oliraba oyita lya muzannyo kati buli lwowazzako oba okendeezezza ku ttima n'obusungu omwavu bwakulinako nalaba ku musajja aluutinze TV biseera ebyo TV tezaali kikyali kintu kyangu ng'agitute mu nnyumba ey'essubi gy'atasuubira kuteekamu masannyalaze
kagamba omwavu bw'aba akwonoonera gwe omugaga nga takusuubira kumukolera kyonna bw'otawa zaka oba oguddewo obutakkaanya obunene wakati wo n'omwavu. Ekyo kimu. Ekyokubiri bakolimira. Omwavu akolimira gwe mu ngeri gy'otomanyi. Kale abalabi abo bali mu maali yaffe maali temulaba ffe kati abasaaze eno ababeera eno ffe temwagala tuvuge ku mmotoka bali ku maali ya busiraamu gye batwa nkola mu kereziya. Kale bandi ku maali ya busiraamu nkola mu kereziya ngambe kugamba ngene musiraamu olw'okusaaza wano ngene mu kereziya magezi bannaye mungulire emmotoka nasaaziza abasiraamu kikola mu magezi. Naye buli seekajja alya maali ya busiraamu, buli seekajja alya maali ya busiraamu. Obadde oyagala lyabo katuliki. Mswahili alina olugero lugamba mwenye anafanyanga hotelini anakulanga hotelini. Akola mu hoteli alya mu hoteli. Kati goyagala seeka amalo akola ati ye lwaki tuyagala seeka wanyirire oba mwali muwanyirire ogambe nga ntalya sente za busiraamu. N'ekyo nze si kye kikulu kale kubanga tumanyi ozinnyonnyolera sente z'obusiraamu ezo n'ebye tulidde tumanyi gye tuziriddemu naki ebiriba bituleme ebya Allah anaatuvunaana. Naye gwe kiba kigaana okuwaayo ensimbi ezo kyekugamba nti eza zaka oba wamuwaalimu oba waani omwavu akolimira. Kale olaba abo bavuga mmotoka sente abo babba bola batwala emitwe gy'abantu mwe muloga mwe mugudde mu nnyanja abagagga mwe mugudde mu nnyanja ne mugyeyo sente mwe muloga mwe mutwala emitwe gy'abantu mwe mutunda ebitundu by'abantu obugagga byonna babibatuuma naye babibatuuma lwa kintu eki bukodo butawa zaka. Ekyokubiri kirebe. Ekyokusatu ekyo nabbi yakirangirira nkyogera bulijjo n'atugamba nti abantu bwe banaagaana okuwa zaka Allah jabba menkuba lawla albahaima singa si bisolo lamtumtiru teyali tonyi ddala mwagala ekyo tukinyonyole nnyo. Singa Allah akuwa omukisa n'akuzuukiriza ku bakitaffe ab'emyaka 5 n'okudda emabega eri abaafa najja obuzi n'akubulira emyezi gino lwaki baagituuma twalirabye nga nkuba nga bakuwulira enkuba aga nti toggo ogwo enkuba yalinga etonnya nnyo gwe olwaleero toggo wo enkuba etonnya. Ensi emala nabadde Saudi Arabia ku lunaku lwokuna lwa wiiki eri ne balangira gandi bannaye tugenda kusaalayo kuswala tulisisika enkuba egaanye okutonnya twagisadde ne wayitawo olunaku lumu Allah n'agiiwa ku Kaaba. Ekikulu si kyakugize yenyagala kulengeza nabbi yalangira nti abantu banaagaana okuwa zaka mu bimu ku byabajja okufuna Allah ajja basindikira ebimu ku byo nga kyekyokubeera nti tebakyafuna nkuba okujjayo nga bafuna ya nsolo. Olwokimanyi nti alina n'ekya kyabagamba kyendabamu erigirako ennyo era bwe munaagaana okuwa zaka Allah ajja bawa abakulembeze abakambwe abakakali era nabyo mwagala bitubuuza tubibagambe temusobola ebyo kubitegeera. Mwe tukalubiriza ensi abaganye okuwa zaka ne tufuna abakulembeze nga si bamuzannyo. Ntegereka bulungi ebyo byonna bizibu bidde eri community. Ekizibu ekirala obubbi bweyongera. Singa abantu bagaana okuwa zaka obubbi bweyongera. Lwaki? Nze ekizibu kyange kyabadde kyakubeera nti njagala kufuna kasimu nkole ngula akasimu naye ngenza okulaba emyaka gingendako akasimu sina bwe nakafuna ate tutudde naawe mu mmotoka ate akakookeera bidde alhamdulillahi rabbil alamin nga nkaswikinga off nga nkateeka mu nsawo. Singa mbadde nina kana akange twali kyali badde kintwaza kali obonno bwe bubbi obutono naye obubbi obw'okumenya amayumba obubbi bakutwa'u turuq abakutulawo amakubo abateega amakubo highway robbers bujja lwakubeera nti omutasobola kumala bizibu bye ate talina ssuubi. Tomanyi temuzanyiranga ku muntu yenna aweddemu essuubi. Era omuntu bwagambanga ebigambo bino nti nze nafa nze sikyalina kyentya ulya bulungi nze kati ebyange byonna tebiriiwo tombulira tolina kyombuulira omanyanga oyo nno waaba yafa yaggwamu essuubi. Naye bw'aba yaggwamu essuubi kyekizibu kyoyolekedde mu mbeera. So olwekyo zaka emigaso gyayo kankwanguyirize katono. Ekisooka tazikiyatu nufus etukuza omutima era nga Allah bwe yagamba nti khudhu min amwalihim sadaqa
ekyokubiri kifayatul faqir okuyamba ku baavu ekyokusatu atakhfif min hammi almadinin oba okutukendeze ku mabanja bannanga abantu balina amabanja ogenda bugenzi ku dduuka akaana ne kagamba mami agambye tombulya bya mami genda nga tekanaba nakumalayo kigambo ng'owedduuka akagobi mami yakewola emirundi 6 dadi tokyalabika ku kyalo oyingira kiro ate ofuluma kiro kati mami ebizibu bimusobedde zaka yegenda okukendeeza ku mabanja agamu abantu amabanja beewola ga kulya ya jamaa ate nga teyeewoze emmere endala yeewoze kawunga n'amala okwewola akawunga neyeewola ebijanjaalo sukaali tebakyamwewola kati akakodyo tukalina akasukaali buli omu mulwadde wa sukaali nalwala sukaali eyo netumuta naye nga tetumuta lwakirala naye zaka mu migaso gyayo gyegambe gyegyo kino kyembadde mbagamba jamu lqulubu lmutashattita zaka ekuŋŋaanya emitima egyawukanye omuntu n'ategera ku kyalo nti omugaga ono awa zaka nakumanya nti owa zaka ku kyalo nagenda okuli nze wallahi billah nayitako omusiraamu omu nga bampadde zaka nemukubira esimu nemugamba jangu ebizibu ebyali bingi nga bigenda mubukadde nga 2 nenkwata emitwalo 8 mu ofisi nemugamba sayini nga wano nambuuza seeka zino zaaki nemugamba waliwo omusiraamu yawadde zaka mu kitundu kyammwe naye toyakyesanze ng'oli mu kitundu omwo oli mu mbeera mbi nagamba seeka zange ti wallahi nambuuza mu nsi mukyalimu abantu abalinga gwe nemugamba baabano yenze omusajja yatuuka ku stage efaanagana nga sente zabbye kuba bwe yazireka musawo ate yafuluma misinde so nga sigenda mugoba embeera gyabaddemu kwegamba emututte ekisooka abadde tekitaswawala nakisuubira okitegeera abadde takisuubira kati jamu lqulubu lmutashattita zaka ekuŋŋaanya emitima egibadde gyawukanya ala limaani wal islaamu gyawukanye n'obusiraamu gyawukanye n'obukkiriza naye wallahi bwowa zaka bwoti omusajja najja nebamugaa nti zaka yiino awulira nga temujjukira ekyafaayo kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatugamba ekyomusajja kirimu aqida okusinga ennyo omusajja yatambula n'ensolo ye nga kwekuli ebyokulya kwekuli amazzi kwekuli buli kalonda yenna n'agiteeka waagitadde neyeebaka agenda okukeeranga ensolo agenda okutulanga ensolo teriiwo talina mmere talina mazzi takyalina kyakkola kyonna ali mu ddungu wakati bw'obeera golowooza ki awo ne shiriki ajjira onoga ne katonda ono singa gyali ensolo yange siyalibuze nakubula naye nabyagandi omusajja addawo neyeebaka agenda okuzuukuka ng'ensolo agisanga ate etuddaawo yapapa okwogera ebigambo ebigamba nti ayi katonda wange nze katonda ogwe muddu wange tiyakyogera nakuba nti yali ayagala naye essanyu n'okuserera kw'olulimi n'obuwangu bwe yaliko ng'alaba ng'ekigenda nalondako essimu y'omusajja omu essimu nga zakajja zino ezammwe eza smart ezo nagironda wali ewange ezana neninnya emmotoka kati omusajja ne bakuba ku ssimu yange ku ssimu ye nengikwata ne mugamba ndi wano ne mulagirira wendi ekisooka nali nabo mu taxi banvuma naye haji toyina magezi omaze okufuna essimu ate kakati oddaawo essimu etaliiko nsonga ne mbagamba eriko nayi ne nva mu taxi wallahi omusajja yagira ku booda nga twogera naye nga wansi eri omusajja yava ku booda natandika okudduka emisinde naye nga booda n'omuntu ani asinga munno okudduka ani asinga munno okudduka wallahi yagivaako najja nga adduka nsange nemugamba nti ne bwotadduka essimu yiino nagambye edda ssimu yiyo nagitulako nanga nti haji essimu yange eddala teyali musiraamu nangamba ono wa booda omumanyi nti mumanyi ajja kuleetera enkoko yawakaawo naye yambuza ekibuuzo kiri wallahi nga bwekifananga haji mu nsi mulimu abantu abalinga gwe nemugamba mwebali nzuuno ndaba era mba ndi awo ng'enkoko yange omusajja agikoze eki omuvubuka bamuyitanga mu China
kati zaka eno mwe mulaba mwe mudda wano abantu ne bagaana ogiwa naye musaasaanyiza emitima gy'abantu ku ibaada naye otule mu bizinesi kiki kyolemera bannange okuwangala n'otuuka myaka 7 oba owangadde nnyo nze nina omukisa mulungi nga by'emmaali y'abantu abagagga besijja kwogera amanya nti gwe naye ng'omuntu emmaali ekabira mu biliyoni 2 mu biliyoni 3 mu biliyoni 10 nitugigaba abaana ne bagimala ogigabana yonna ku makya buli omu nadda ku mudaala naye nga tiwawazaka nga abaana bali ku mudaala bagitunda gwe ku kiki emitima emeka gyosaasaanyiza ku lw'obutabwawo zaka gwe nga towa zaka zaka eno gye mulaba olwaliro ebitutawaanya mu nsi mu migaso gyayo kwe kuteekateeka ebitundu byaffe abantu bakugamba nti abantu bagenda mu kkubo lya Allah mwe mulowooza nti liririmu tutwala abawalimu okusomesa kkubo lya Allah alaysa kadhalika naye omwalimu omubuuza n'omugamba waayo tambulira nti wallahi Allah yamanyi wabe nagenze wali nensanga akapiki wakapiki nantwalako ate nekafa awo nenfuna omulala mbadde nakyayimire ku kkubo omusajja wa tekisi nagamba haji olagawa netujja agenda okunyonyola ebbanga lyatuukidde wano n'engeri gyatambuddemu nogamba labbe tumukoze tutya nga tewali zaka gyogenda mu tulina abantu abasiramuka abapya balina obugabo mu zaka naye omusajja n'agenda n'enkofiira naye muyimba nyimbe kale ani atugulirayo wano enkofiira y'omusiraamu omupya twagala nga puroguramu y'omusiraamu omupya teriiyo ya zaka kubanga teriiwo temubiraba temubiraba mizikiti gyammwema abali wano nga musona enkofiira y'omusiraamu yasiramukidde ewammwe naye namwe mwenyini mwebuze mu muzikiti gwammwe muyinamu puroguramu ya zaka eyo esobodde okubeera neneegula enkofiira y'omusiraamu ono omupya mwagala asome mumutwala asome naye olumala omutayirira nga mugati alhamdulillah omusajja omungu yamwe yamutaya yasiramuka mungu yamwe imani tagwa swala yagisoma tagwa swala yagisoma ddala mukakasa mwamusomesa swala ebyo biri mu zaka zaka yino okumusomesa tugaye tumutwala tumututte egindi tumupakidde tumuwadde n'emmere tumuwadde naki agenda asome amaleyo ebbanga akomewo atuyitemu byasomye tugambe nti yasiramuka naye abantu bangi tubasiramudde bali wano bali mbitundu byonna mu mizikiti babeeramu bambi ne basigaza eki kufuuka era muzikiti na kwaziina wallahi mwazinyi waffe oyo kumanya mungu yamutu mugende emizikiti egisinga obungi abazinyi b'emizikiti bamanyi kwaziina nimbye osanga omuzikiti omunene ogunyirira nibagamba omwazi alahakibalo nogamba subhanallah twafudde dda naye gekireeta ebyo omusajja yasiramuka tetwafuna programu emusomesa tetwafuna kikyonna omusajja obusiraamu abwagaddaga nti kati kansigale kwazina nakugwera abange egyo emigaso mugiraba abantu ne batambula buli lunaku netubeera wano kale bannange twafunye omusiraamu agenda Kamwenge naye twagalayo emitwalo 2 omusiraamu oyo Kamwenge imaamu omusiraamu atuukira imaamu ku makya nga ayagala agenda abuukinga namugamba linda ku zuhuri najja ne musonda sente ne mumuwe kanaana namugamba lindako kwasitulawo baba naaweza kwasi ne muleetayo akenda namugamba ku magalibi naasula ekimusuza talina ntambula zaka yali baddewo ne mu kitundu abajwamu bali kuba muno mulimu abakola nga ddala basobola okuwa zaka okitegeera naye ne musuza omusiraamu ennaku ezi 3 ekivaamu neyeekyawo amplifier n'agenda nayo n'agenda atunda amplifier yiikyaye takyabitegeera era nga mutandika okunyiga kali kakati tetukyasuza abasiraamu batubba mwamwekyayisa baagaana okuwa zaka mwamwekyayisa ne mumuzaaza obubbi ne mukola mutya era amplifier mwagitunze kati musonda amplifier mukitegeera kola amplifier mugenda kusonda ya mitwalo aga 2 oba 5 mwaganye emitwalo 3 temubimanyi ebyo oba byembagamba tebiriyo ewamu eyo ye zaka zaka nabagambidde tukuze emaali ddala mubutuufu gwe weetunuddemu olabye ebyotukola gwatagiwa
olabye byotukola kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kukola project n'atateekawo project ekyo Allah takirina abantu muli project Allah gyateeka muki yateekawo project ebayimirizaawo yezaka Allah mugezi nnyo nasaamu amadaala mwenjagala bategeeza singa Allah yatutonda nga ffenna tuli bagagga ekisooka tetwali badde na mugaso simanyi bekyo mukimanyi kati gwaliragidde kwani nti oli mugagga ono bwaleeta emmotoka ennene nga nange ndeeta ennene bwazimba ennyumba yakalya nga nange enzimba yakalya nenda kweragira kwani then obugagga tebujja kuba na mugaso nensi tesobola kutambula ensi kutambula nga mwenna muli bagagga so gwe teweefuma mwavu ng'omulabye omwavu gyemirembe gyo ojanoga nze namugaana okukola mwana wa gundi gwe sigwosinga omusajja akuba amatafaali okukola gwamaanyi gakozesanga akuba amatafaali ogamanyi gwolinyonyo ino ogenda China n'oleeta ebintu nga ye yakuba amatafaali agalinda kkala gwoleesa ebintu otunda alina amatafaali gakale n'oddayo n'oleeta ebirala nga alinda enkuba gaganya okkala bimaze okuggwayo ate ayagala oggula enku gwe byonna obisobola kyagala olowooze nti gwe wamugaana okukola Allah yamanyi bwakola riziki bwagaba riziki si gwosinga omutemi w'enku okubeera nga akola nnyo ffe twabagaana okukola tukola bali luddawa ne bw'aba ali wammwe waka jo nabadde ne sheekhe naŋŋamba ye yali asomesa nga muganda we mukulu we asuubula namugamba okusomesa kuveeko gye tukole namugamba nedda namugamba okusomesa kuveeko namugamba nja kukola nga bwensomesa sheekhe ne bayingira mu bizinesi ne bakola nga ne batandika okufuna ssente bamala okufuna ssente nekyabamugamba ndi byokusomesa biviiremu ddala naki namugamba nti tosuubira nti nyinza okubeera nga ssente ze tuzifuna olwa baraka za kusomesa kuli kwendimu ekyaddirira ono muganda yabadde takyafuna bulungi ssente omanyi bakyala abo bazibu nnyo omukyala amugamba nti kakati naawe olaba oli muganda wootakola ssente tezijja lwaki tomuta namugamba ndi wallahi Allah ayinza okuba nga ssente azitwala kuba tuli nayaawo olunaku lwe naakeera ne mugamba nti nviira tuyinza obutaddayo okufuna ssente namugamba nti kiba bwe kiti muleke ebyo byonna mubitunulemu gwe olwaleero oli maka gweofuna ssente gwe teweewunya omusajja alina abaana 30 ng'akola ng'afuna ssente ng'alina omwana omu takola nga yeewola kakati kiki nolwekyo temuddayo okulowooleza mu bantu ogamba mbu mwakola bali ludda muwe zaka zaka ebigivaamu tujja bigendamu nnyo naye ekikulu ekirimu nti emaali ey'obusuubuzi evaamu zaka tugigeraageranyiza mu golodi oli bw'aba asuulira mu golodi tujja mu zaka ekyokubiri emaali ey'ebyobulunzi obulunzi buvaamu zaka bajjama omuntu ng'olina ente omuntu ng'olina embuzi omuntu ng'olina endiga ojjamu zaka embuzi n'endiga omala kuweza embuzi 40 ameka nojjamu akabuzi aka ine bannanga obukodde obwo bwakikaaki embuzi 40 embuzi 40 nojjamu embuzi emu ekisesa paka ku mbuzi 9 era ng'okyajjamu embuzi emu omala kuweza embuzi 10 mwegi n'olyoka ojjamu meka naye bannange ebyo Allah tuli mugamba tutya ente saagala nnyo zibagamba naye nazo nja zoogerako akatono tiomala kuweza ente 40 nojjamu ente egi ate ennyana tabian egoberera ogimanyi yeri yakava ku mabeere oba eva ku mabeere gyebagala gyobojjamu si kufiiriza paka nabbi yatuuka n'okugamba yali agamba sahaba gwe Muadhi gwe yasindika eyamanya mugamba nti iyaka wa karaimu amwalihim tojjamu emaali ey'amaanyi ennyo tobajjako emaali ey'omutawaana ennyo liise ekirume kye kyebalamu miliyoni 5 kyasibiddeko olukoba nti kyoba owazaka iyaka wa karaimu amwalihim genda ku eno tabian ddala mutuufu ente 30 gwobeera mugagga wakuzanyirako ate mu bintu by'ente bino byo bwe tubyogera biswaza teri muntu muzibu nga mulunzi ku bya bulunzi omulaalo ate bw'ebeera nnyana kisukka omulaalo takwata ku nnyana wakiri efiira awo naye nga tagikutteeko
n'abembuzi babeera tebagala kwata ekibuzi kyange ekyo eyo kimeme obadde Allah yagala muwachi khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi lan tughmidu fi mwagala kumwa bubi buno obu nabonna bonnanga namwe baba kakuwa kaba okatwala we kabyengezi kekadde lwaki muwa kirungi engamiya sagala zogerako nnyo kubanga tetuzirunda naye zomala kuweza engamiya ezi n'olyoka ojjamu ate yojjamu kabuzi naye engamiya 5 gwe engamiya ogimanyi sente zaayo nze enambabega mbadde nsala ebisolo mugundi awo ewankulukuku engamiya egi ya milioni 10 ya milioni 8 ogiteeka ku ttaka oba gisale engamiya egi kati omuntu okugamba nti engamiya 5 Allah nabinagandi engamiya 5 kitegeeza ki kale buli emu giwa milioni 6 engamiya 5 milioni mmeka aga naga neija yakabuzi kamu ku milioni 3 nojjako embuzi ya mitwalo 25 badda tugenda kuwogera tutya maaso ga Allah ekira kyetujjamu zaka bya bulimi obulimi olwalira abantu mwazeeyo mu bulimi kino njagala mukiyigemu katono nti waliwo ebintu ebipya ebizze nga mu buli ngeri tulina obijjako zaka waliwo obulunzi obwatambudde ne bugejja nnyo kati ng'obwenkoko lema kutugamba bagamba nsolo nze enkoko sijja kutoolamu zaka enkoko tuzibala n'engeri gy'ozifunamu waliwo obusuubuzi obupya obuliwo kati abantu bali mu maato gomanye eryato limu lirisinga tata aliwo ku nnyanja wano kuba wano manya abo mu nnyanja weebali tewaliwo ku nnyanja n'omuleero bagenze kuvuba kale eryato limu Sheikh Abdurrahman eryato eri terimanyi tata obadde tokimanyi obadde okimanyi terimanyi tata loole ya tata eryato limu terimanyi loole ya tata naye olyajja kulemerayo nze munange ndi mu mazzi gago amazzi gago Allah alagira ennyanja yekyange nga mwoli ogitegeere olabe weetoloola ensi eno yonayona nga lwazakayo kayekuzunza mu nnyanja omwo niyo omuntu agaana okwozeka omanyi tuli mu mazzi eyo mazzi amanyi amazzi mazibu nnyo mazibu gatya gomanya lwaki Allah yagakugondeza nogabeerako nolemererwa okusuubulira ku lukalu n'osuubulira ku mazzi gwe n'ofunira ku mazzi nagabako emaali y'omusajja omu yali ali awo Lugazi yali Allah yamujulira ngangaba mali ningi ayina n'ebibanja ku kizinga ekizinga n'amaato nolwekyo bannange zaka eno gye mulaba nti bwe tuba tugitunuulira olwaliro ebyobulimi embaddeko nkyo mbadde ndi ku kyabulimi obulimi olwaliro kasitoweza kilo 612 612 bitu mbibagamba bwento mubitegeere ojjamu kimu kya 10 ziba kilo mmeka 62 olwo nno ng'ebyo enkuba ya Allah yabifukirira tukwataganye bulungi naye ate singa obeera nga wateekako abakozi n'obeera nga gwe wabifukirira oddira ekimu eky'ekkumi ate n'ogabanyamu 4 amakulu kilo 62 divide by 4 ze kilo nga mmeka mulowooza kilo nga 18 oba 2 kale wulira kilo 18 zipookesa omuliro tuli ku ki banna golodi namwogeddeko omala kubeera nga mu golodi wo oba sente z'okozesa zenkanankana golodi ayenkanankana 2.5 ayenkanankana 85 grams 85 ate ye feeza ziba zirina okubeera nga zenkanankana grams 595 feeza anafuwamuuko tayib ndowooza omuntu ateekeddwa okuwa zaka kanfunzefunzeemu kuba obudde bwe bulabika butuuse kuba mutandise n'okusumagira n'enjala etandise obbaluma nene bebe baluma era esaanidde omuntu ateekeddwa okuwa zaka alina kuba musiraamu atali musiraamu tawa zaka wabula ate tusobola omuwa ku zaka olw'obulungi bwayo gy'ali bali Allah baatulaga oyinza omulaba nga ali ku lusalosala ayagala okusala tasala ayagala okusala tasala nogamba kakati ono noga nti otumwa ku zaka ajja kusala abantu bangi mubamanyi mugenda kamba bunyumiza ekyafaayo kimu kya muganda wange Allah amusaasire Meja Muhammad Kigundu
Meja Muhammad Kigundu mama we yava mu family nga sinsira ye n'aba musira naye abantu ba family ye bagenda ne bafa abamu kubo abakulu b'eddiini ne bajja bafaza bazi bambadde amagandula nagamba naye okusinziira ku biriwo manyi Katonda yawa bafaza boogeza ekisa n'olowooza ddala kisa naye ng'ekiri munda Katonda yakimanyi. Faza ye muntu akubire ejjambo nga mugenda kuki bantu bagenda ku kereziya kusaba ng'enkuba ebakuba n'olaba nga jjambo erimu ekisa bwe naye nga tayimirira batwalako. Naye nga tabatwalako. Naye bayambala bulungi ne bajja ne boogeza ekisa okusinziira ku mbeera n'ebintu ebiriwo byonna. Abantu bano babadde ekereziya tebamanyi n'olwensonga eyo ng'ekereziya bwe badde tebamanyi tetulina ngeri yonna gye tuyinza kubasabira yadde okubaziika kereziya ogwo si mulimu gwayo ne bazingako keesi bagenda. Kigundu kino kyekindeeta ku kyekyazaaka. Kigundu agamba abantu nti ati oba bagenze mbakole ki ngire tuziika abantu bano ne bakwata bakojjaabe ne babaziika balindoza babiri awo there and then wasira mukaba ngati bana abatali basiraamu bana abasiraamu abatatulinako na nsonga yonna bo batuziise bafuddeyo. Wallahi n'omuze namutayirira kakati kyegayinzaako eno gwa agiwa olina kuba musiraamu naye atali musiraamu tulinayo tumuweerako omulyango ogwo ogumu ogwo ogwaki. Era si buli atali musiraamu tutugimuwa tumala kutunuulira oyo ateekeddwa gimuwa ye aweebwa lwaki. Waliwo n'omusiraamu era naye nga naye ali ku lusalosalo ntegeerekese takyabitegeera bulungi oba kakati nakola nti ate kakati manyi banne munansonya bba ebifaananyi ebimu tuweerera abaana house of zaka gyenkolamu naye omusajja yajja nga talina nansonyi ng'aleese abaana 6 tubamuyambeko baweerera ne mugamba nti tusobola kukwata abaana 6 bonna kuba abantu abalala gye bali tujja kuyambako abaana bameka nangamba nti mubampe bonna mbatwale mubalokole abalokole bodde abaana babansaba ne mugamba tewali akutuma bazaala baabo andi batwale mubalokole nga siffe twabakutuma naffe siffe twabakutuma tukuyamba buyambi baabo twala mubalokole bonna. Ate bwe yagenda mu wiiki emu n'akomaga kati seeka mbadde nsaba twogere buli bwabadde busungu ne muganda obusungu tebabukolera ku muntu bwe batyo ffe situkusumanga kuzaala abaana bwe batyo. Kyenjagaddemu nti omuntu omulegera ng'ali ku lusalosalo nga waliwo n'abamulamuza ebyo byagwawo ku birembe bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba thalathata alladhina khulifu noga nti sami'na anna sahibukum jafaakum twakitegeddeko nti nabbi yabatadde takyabaliiko yabasudde kakati ffe weetuli omanyi omuntu mu kaseera k'obuzibu ayanguwa ng'oyagala kiraba ekyo kirabira mu kufiirwa. Omukazi olufiirwa bba ng'olaba amuddaabiriza ennyo nga nti wano waliwo obuzibu awo kasita omuntu afuna obuzibu abaddaabirize bajja mangu kati buli okusijja bajja nti ffe weetuli abannabbi yakwatadde ffe weetuli oba we mulimu ebale kubaawo naye nedda bali ne baguma kakati naffe muzaka tugamba nti waliwo alabika nga bamulamuzalamuza nga ndiyo obuzibu bwoki nti dirisa lya nnyumba nti eryo lyokka nti ye tukuteereddeko n'akamooli nti libadde dirisa kati kuliko n'akamooli ti nzizeeyo nywedde zaka enyweza abantu mu ddiini kati abatagiwa banaatukolera ki. Ekyokubiri emaali gy'otolamuzako olina okubeera nga iyo nga gwogifuga totuwa zaka mu bbanja lyange gundi lyalina kati bw'anaaba mpadde mugende mugamba abaweeko zaka nedda se ffe tetutwala zaka mu bbanja gy'olina alimeri ku ttaamu gy'olinako obufuzi obujjuvu. Ekyo nno kigaziwamu muyinza okubeera nga muli mu kitongole muli mu kampani muli mu mwegattamu mumanye bemba basiraamu mukkiriziganye mwenna nti kampani yonna tugiyita omuntu omu tugitoolera zaka. Bw'olabanga banno baganye ngobaga tubalimu akange kaluwa nti kano bw'okasanga nga kakako kajyamu zaka gwe katoolera zaka so tokireka bulesibwa oti. Ekira bulugu niswa bw'olina okubeera nga eriko ekigero si buli kyonna nti owa zaka ekyo twakyogeddeko nti ekigero twabaga miliyoni meka mpozi ffenna twezinge ku 3 tujja okwanguyirwa obwangu ennyo
netubagamba nti ebirime ekigero kyabyo kilomeka ebirime ebyo biriko shuruutu nyingi saazigenzeemu nnyo kubanga kati ebintu byakyuse bingi mu byobusuubuzi bye tukozesa kubanga kati nkuwa ekira kuberabirako omusajja omu basajja bali Masakaawo kira ya ngoma nga bava Kenya naye nga bajja ne bapangisa omuntu ne bamuwa ennyaanya ensigo